Hallelujah. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ, the Son of living God. Yesu yebazibwe. Shalom to you all. Nalamusizaako mwena mu linnya erisingira ddala amannya gonna erya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Bibi Mark lyemmanya n'eddoboozi mbandiza nate mu session yaffe eno nga tugenda okuyiga naddala eri abalokole ku nsonga lwaki ebirooto ebibi bikujjira oba ensonga lwaki okyaloota ebirooto ebibi ebikyamu. Mukama mutukuvu. Kale katusabe. Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, tukwebaza olw'olunaku lwa leero n'akawungeezi ka leero. Omwoyo omutukuvu maama tukwaniriza jangu otusomese otuyigirize era okwagala ko n'obulungi bwo birabisibwe era kitange okome ku bantu bangi osomolwe abantu bo taata mu kuyiga okwa leero ekitiibwa kyo kirabisibwe niwaawo nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'Engero 24:5 nti omuntu alina amagezi aba w'amaanyi weewaawo alina okumanya ayongera obuyinza. Taata nzize mu maaso go nga nkusaba taata omwesigwa oleete okumanya eri abatukuvu bo era bongere obuyinza. Nkusaba omwoyo wa Mukama akaseera kengenda okumala mu maaso go nga mpeereza suukunda buli kiri mu nze weewaawo obutakimalayo obutakirekayo ate okyanjulule ngasuga abatukuvu bo baweebwe omukisa era basumulwe bagulumize erinnya lyo mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu nsabidde n'okwebaza. Hallelujah and shalom. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah and shalom. Nebaza Mukama olwa tuntu lya leero. Bulijjo ntera kuweerereza waka, bulijjo ntera kuweerereza mu nnyumba, naye leero kibira kyolaba a beautiful scenery, beautiful environment. Ndi ku Seguku Prayer Mountain. Hallelujah. Seguku Prayer Mountain gyensinzidde okukola broadcast ya leero. So kale bikula Bayibuli tugende nga mu maaso. Tugambye tugenda kulaba ensonga lwaki ofuna ebirooto ebibi. Lwaki ebirooto ebibi bikyakulemeddeko nga omukkiriza obanga omulokole. Hallelujah. N'abalala mujja kuweebwa omukisa naye broadcast ya leero okusinga gwe omulokole akyalemeddeko agalooto agabi gwe njagala okwogera naawe. Emu ku nsonga lwaki ebirooto ebibi bikyakulemeddeko. Haleluya. Bwe butali butuukirivu oba n'okuva Mukama gye yakuteeka okubeera, Mukama gye yakusimba okubeera yewa ye mu butukuvu n'obutuukirivu. Kale katusooke tulabe Isirayiri bikula Bayibuli Genesis. Bikula Genesis ogenda kubikula ku speed. Genesis 45:10. Genesis 45:10. Hallelujah. Nagamba kirungi nnyo n'oba ne Bayibuli bado oyina ey'essimu naye weetaaga n'ey'empapula. Yes, atasobola okusoma y'oluzungu naawe osobola okuba n'ebbiri kubanga olumu Oluganda lukaluba ate olala Oluzungu ne lukaluba. Kikuyambako okufuna ebintu ebimu. For example, Bayibuli ey'Oluganda egamba musana, Kristo emiyita musana, ate ey'Oluganda ey'Oluzungu emiyita kitangala ate ey'Oluganda emiyita musana. Omusana gwokya, omusana gubabula mu mutwe. Nange wali weeguli neesigutuddeemu. So Kristo si bwali wabula Kristo kitangala ekitumulisiza. Haleluya. Kale 45:10 agamba atya nti era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni naawe onoobeeranga kumpi nange gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo n'endiga zo n'ente zo ne byonna by'olina. Haleluya. Mukama akozesa omusajja gwe bayita Falaawo okusindika abaana ba Isirayiri mu nsi gye bayita Gosheni. Falaawo yakikola naye nga tamanyi nsonga lwaki akikola, naye Mukama yali ayagala kukuumira eyo baana ba Isirayiri. Mukama alina pulaani ennene eri obulamu bwo. Ebintu ebimu bijja mu bulamu bwo nga Mukama alina ensonga lwaki abitaddewo, nga gw'olabanga ebitakugasa naye nga mu maaso gye bijja ogenda ku benefit. Nga kyovola ebiseera ebisinga Mukama abawa abasajja oba abakyala be mutayagala ne mwemulugunya ne muyomba, naye nga Mukama ye alina kyabala ekyo mu maaso ng'omusajja oyo oba omwami oyo oba omukazi oyo mu bunafu bwe mu bunaku bwe
mu butasoma n'ebirala byonna by'omunyoma nga maaso gwe mukisa gwo. So kkiriza mangu Mukama ayina pulaani gy'oli. Kati Mukama ano akozesa Falaawo okusindika abaana ba Isirayiri mu Gosheni, naye nga Mukama alina ekigendererwa. Pulaani si yakati, pulaani ya mu maaso nga bwe tulaba mu Exodus. Bikula Exodus 10:21. Exodus 10 mu Luganda kwe kuva 10:21. Agamba 10:21 nti hallelujah, blessed be the name of Jesus, hallelujah. 20 agamba nti Mukama n'agamba Musa nti golola omuggo gwo eri eggulu, ekizikiza kibeere ku nsi ey'Emisiri, ekizikiza ekiwulikika. Musa n'agolola omuggo gwe eri eggulu, ekizikiza ekikutte ne kiba ku nsi yonna ey'Emisiri yonna. Wuliraako, yonna ey'Emisiri ennaku 3 tebaalabagana newankubadde omuntu yenna teyagolokokanga mu kifo ky'ennaku 3, naye abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Haleluya. Abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Baali luddawa? Baali Gosheni, Mukama gye yali abasindise, Mukama gye yali abatadde. Baali Gosheni, abaana ba Isirayiri baali Gosheni, Mukama yabateekayo luli olw'ekigendererwa. Kati omugaso gwe yabaterayo gutandise okulabika, nga Isirayiri ekaaba tebalaba ekizikiza kibakutte wano nawali, naye Misiri ng'ekaaba ekizikiza kibakutte wano nawali, tebakyasobola nakuwulira ekizikiza kikutte. Isirayiri mu Gosheni Mukama gye yabateeka omusana gwaka, ekitegeeza nti naawe Mukama ayina Gosheni mwe yakuteeka bwe butukuvu n'obutuukirivu, bwe bulokozi. Mukama wadde ensinga ekaaba n'ebirala nga bibuliddwa buli kimu, Mukama ayagala okukuumira eyo mu Gosheni, akuwe buli kye weetaaga. Mu Gosheni bwe bulokozi, mu Gosheni bwe butukuvu n'obutuukirivu. Blessed be the name of Jesus. So buli wova mu Gosheni n'okwata ekkubo okujja Emisiri, wadde Gosheni ali mu Misiri, naye bw'ofuluma ennyumba Mukama mwakutadde n'oyingira ewalala, ogenda kuba naawe ekizikiza kigenda kutomera. Isirayiri singa, haleluya, baava Gosheni Mukama gy'abatadde ne bayingira mu Isirayiri, wadde baali balokole baana ba Katonda, ekizikiza baali kitomedde. Isirayiri singa yafuluma mu nnyumba smeared with the blood of Jesus, ne bafuluma ne bajja Emisiri, ababereberye bawe baalifudde. Kiki ekitegeeza nti Isirayiri yakola kyamaanyi okwekuumira mu Gosheni ne mu nnyumba eziriko omusaayi. Ekizikiza bwe kyajja weewaawo n'okuzikiriza ababereberye bwe kwajja, Isirayiri teyakosebwa. Lwaki? Kubanga Isirayiri, haleluya, kubanga Isirayiri yali nga yeekuumidde mu kifo Mukama mwe yamuteeka. Naawe Mukama ayagala weekuumire mu butukuvu n'obutuukirivu gye yakuteeka. Ensi ne weeneeba ekaaba ku kampuni nga balala babagoba, ku kampuni nga balala basala emisaale, ku kampuni nga basaddaaka abantu, mu nnyumba gy'oli nga balala babatuga, Mukama tagenda kuwaayo, ogenda kuba ku safer side. Naye bw'onoofuluma ne weetaba n'ab'ensi okukola ebyensi, abamu musigalayo naye nga mufuluma ne mukola ebyebweru. Bw'osigalayo naye ng'ofuluma n'okola ebyebweru, kyentegeeza nti osigala mu kwekumira mu bulokole n'ofuluma n'oyenda, Siriima ajja kukwatirayo n'endwadde endala. Ekitegeeza nti tojja kuweza nti nze omulokole. Lwaki? Kuba Mukama waakusuubira okuba otoloseewo. Mukama waakusuubira okuba otoloseewo. Mwoyo mutukuvu nkwebaza, ninga atagenda mu njiri, naye nakyo kyakukugasa. Isirayiri, haleluya, abalokole abasinga bwe twogerera balina enjogera egamba nti aleka 9:9 n'anoonya 10, n'anoonya emu. Mbu Kristo ayogera aleka endiga 9:9 n'anoonya emu. Haleluya. Kituufu, aleka 9:9 n'anoonya emu, naye 9:9 kankubuulire kino gwe yepanka, 9:9 zaleka azireka ndokole baalokoka bali eno. Emu gy'agenza okunoonya tennaba kulokoka, yabula tennaba kulokoka, alina okuginoonya agikomyewo. Kaakati gwakyali mu bulokole ng'ozannya, ng'olowooza musumba ajja kukunoonya, ng'olowooza gundi ajja kukola biki neweebiti, weetereze, tereera, nywera mu butukuvu n'obutuukirivu, nywera mu bulokole, Mukama agenda kukuyambira eno. Naye bw'onoofuluma ng'olowooza nti ne w'onoogenda oba gye wagwira nti musumba yalina okukunona obaani owedde. Lwaki? Bayibuli eyogera n'egamba nti Genesis 15:2 Jeremiah 15:29 agamba nti bw'olidda gye ndi nange ndikomawo gy'oli,
oli awulebya omuwendo omungi mu bitagasa. Haleluya. Bw'olidda gye ndi nange ndidda gy'oli, ekitegeeza nti Mukama ayagala okomewo gwe yagwa Mukama ayagala okomewo gy'ali naye alyoka akomewo gy'oli. Ekyo kikulu. Mukama ayagala akomewo gy'ali, gwe ogenda okukomawo naye alyoka adde gy'oli. Oli etannaba kulokoka ekyabula yaginoonya, era buli atannalokoka Mukama amunoonya okumukomyawo mu kisa, okumuleeta alokoke. Naye gwe yalokoka ng'okyali mu kuzannya, ng'ova mu butukuvu n'obutuukirivu n'okola effujjo gy'olaga, kimanye nti gw'olina okudda. Bayibuli egamba nti bw'olidda gye ndi nange ndidda gy'oli. Kati ke kaseera okomewo mu butukuvu n'obutuukirivu. Embeera yonna ekutuukako ng'olinda Mukama okukunona oba omusumba okuyamba, weetereezewo pange okomewo ng'obudde bukyali. Kristo yayogera olugero lwa the prodigal son, luno nalwo lw'abalokole. Prodigal son olwedde yali mwana wa munda wa munju, yalokoka, yakkiriza Kristo. Blessed be the name of Jesus. Yakkiriza Kristo, naye mu kukkiriza Kristo, haleluya, mu kukkiriza Kristo n'atambula, Mukama yeebazibwe, n'agenda ali ebibye byonna byonna. We yabirya ne bimugwako, n'atuuka n'awulira ng'akooye. Kitaawe si ye yamunona, no never. Taata si ye yamunona, wabula ye yawulira ng'akooye n'agamba kanzireyo ewa kitange. Kitaawe gye yali ayinza n'okuba yali tamumanyi, nga tamanyi nti gundi ali wano alina wano. Naawe Katonda yalibanga tomanyi gy'oli, naawe oyagala Katonda okuyamba naye waseesetuka, walibanga tasobola kuyambirayo eyo. Ayagala weekuŋŋaanya okomewo mu butukuvu n'obutuukirivu, okomewo mu bulokozi weewaawo, paka omwana yakoowa yekka n'agamba kanzire ewa kitange. We yakomawo kitaawe n'amwaniriza, naawe taata ayagala okukwaniriza akawungeezi ka leero oba ettuntu lya leero. So ekimu ku bireeta ebirooto ebyo, ebirooto ebikyamu, lwakubanga wava mu Gosheni gye baakuteeka, wava mu butukuvu n'obutuukirivu, ayingira ennyumba eyo ng'osaba ng'osiba ng'onoonya Mukama ng'okkiriza n'ebirala. Olwaleero okukkiriza n'essuubi byakugwamu. Haleluya. Kati okuba emizimu gikutuga mu nnyumba mwoli, emyoyo gikulumbagana, ebintu bikola obubi mu bufumbo bwoli, wagenda oli mulokole n'otuuka Mukama yakuwadde obufumbo naye wafuna challenges n'otandika kwebuuza kusengaawo atalina mufumbo akuwa amagezi naye agenda kugenda mu ssabo, n'otandika kwebuuza ku baneiba abafumbo nabo bwalemadde oba babutambuliza ku malogo baneiba bo. So waleka Mukama oluzi olw'amazzi amalamu n'osalawo okugoberera ebirala. Y'ensonga lwaki haleluya ebirooto ebikyamu bikutuukako. Ensonga lwaki ensi ey'omwoyo eri troubled nga wogiraba, naye Mukama olwayira ayagala okomewo akutaasa. Omwoyo omutukuvu leero ayagala okomewo akola obulungi. Haleluya. Ayagala okomewo okomawo eri Mukama, agenda kukutaasa, agenda kusanyusa, agenda kukola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ayagala okukutaasa. So ayagala okusomesaako wano ku bimu ku bintu ebireeta ebirooto ebibi oba devilic dreams. Ekisooka nga wava Gosheni, wava mu butukuvu n'obutuukirivu, tokyasaba, tokyasiiba, tokyakola butukuvu na butuukirivu, obanga olunsi okyabikola naye mu kubikola ng'ofuluma. Haleluya. Ng'ofuluma n'ogenda oyenda, ng'ofuluma butukuvu n'obutuukirivu n'oyenda n'obba n'okola ebirala. Kyekimu ku birooto ebireeta, kyekimu ku nsonga ezireeta ebirooto ebi. Ensonga ey'okubiri, family covenants. Abamu mu families gye mwava eriyo obusamize, eriyo obulogo. So family yo bajjajjabo bagitunda, kitaawo ne basenga abo bagitunda eri emizimu nga bagamba nze n'ezzadde lyange lyonna tunaakuweereza. So kakati family eyo sitaani agifuze emyaka 300 emabega okuva jjajjawo yagiwonga, oba emyaka 10 okuva bakitewe bagiwonga. Kakati gwe bwolokoka mu bbanga lya myezi 3 oba 4 oba 5 oba omwaka gumu oba 2 nolowooza nti ogenda kudduka budusibwa oti ku sitaani n'endagaano we bakuteeka oba olimbye, kubanga akufugidde emyaka 3 akyayagala akufuge. Haleluya. nga olaba abakulembeze walinnya ku ntebe tosobola mugamba nti fugayo omulundi gumu oveeko, kiba kizibu. So ne setaani family yo bagimuwa agirinako obwannannyini. Bagalatiya 3:15 atuyigiriza ku ndagaano. So family yo bagiwonga mu ndagaano ezo, gwe wavaayo n'olokoka naye bakyakubanja kubanga bakuwaayo giri emyoyo gikyakubanja. So olina okukutula ezo endagaano. Kyo kimu ku bintu ebireeta ebirooto ebibi ebyo byofuna ng'ewamu eriyo endagaano ze mwakola. Olunsi abamu baba baleeta miti ne bagisimba bawonga amaka bagaganga. Ekyo kireeta ebirooto ebibi, era abamu muloota nnyo emiti egyo oba ensuwa ezo oba ebintu ebyo.
ekirala endagaano z'obwenzi. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Nga gwe oli mwenzi buli luvannyuma lwa mwezi oba weebaka n'abasajja babiri buli mwezi. So abalala mubeera mutukuvu n'obutuukirivu eno mu bulokozi, naye ng'embeera bwe kutabukako ng'otandika okunoonya bewakyawa kolole wakolako obutuukirivu n'otandika onoonya essimu zaabwe okubakubira. So enjogera ennyangu essimu gigyemu newoonootuuka mu mbeera tolina ngeri gy'ojja kutandika kumunoonyamu, ojja kwesiga Mukama. So obwenzi abamu mutandika okusena amazzi amabi mu birooto, naye olw'okubanga mugenze mu bwenzi abalala ne mukola n'ebirala. So obwenzi nabwo bukuzzayo mu birooto ebibi ne bikawula ne bigugolokokerako okutandika okukozesa endagaano z'obwenzi. Haleluya. Namba 3, dedication oba obuwonge nga bakuwonga. Haleluya. Nga bakuwonga musobola okubanga okwalula abalongo, bakuwonga eri emizimu. Lulina bagamba ku baana abakaaba n'omutwala ewaabwe ne bamukola emikolo oba n'atuuka ewaabwe mpoozi mu banja n'asirika ne baalula nga bakwalula, bakuwonga eri mizimu era bakuwonga eri mizimu gy'ekika ekyo, eriyo emizimu gy'ebika emikambwe. Haleluya. Nga omwana newomuzaalawa gimunoonya paka ne gimuleeta. So obwo buwonge, dedication, family dedication n'obuwonge obulala abalala nga mwakola endagaano n'abafu, nga mwagenda ku bafu nga musaba obugagga, nga mwagenda ku bafu kubasabira simanyi kusabira abafu n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Abalala mwawaayo, bakugamba waayo olugoye lw'oyambaddemu lwoba owa omufu, ng'omufu akulemeddeko era ojja kuloota ebirooto by'omufu. Haleluya. So byebimu ku bireeta endagaano z'abafu, byebimu ku bireeta ebirooto ebikyamu. Weewaawo ebirala endagaano z'obulogo nga baakuloga, byebimu ku bireeta ebirooto ebikyamu nga baakuloga. Haleluya. Ng'oli muloge. So ebiseera ebisinga mulwana n'ababaloga oba mulwana n'ensolo ezimu. Kama yeebazibwe. Loota olwana n'ensolo era ezikuwangula nga owedde. Yesu yeebazibwe. So abalala mukozesa okukozesa ebintu ebyawongebwayo emizimu, naddala ffe abakyapangisa. Yingira mu nnyumba ng'oli yagisookamu yagireseemu ebigundi. So kirungi nnyo n'osabira ennyumba mwogenda okuyingira, ne ofiisi mwogenda okuyingira, n'ennyumba okukola oba edduuka mw'oyingira, kituufu nnyo n'osooka olisabira, kubanga otalisabire ojja kulootanga bafu nga bazze okubba ebintu byo biggwewo. So n'engoye ze tugula mu butale, ebintu byonna ebimu biri devolic, naye ate gy'ogenda kujja bintu bitukuvu weewaawo. So byonna tubitukuza na musaayi nosobola okubanga tutambula. Abalala okubeera ng'otambulira mu bulamu obw'ekibi kireeta ebirooto ebibi, ng'otambula oli mu bwenzi, ovuma, oyomba n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. So abalala okulaba ebisolo ebyegatta, abalala mulaba blue movies, okulaba ebifaananyi eby'obuseegu nakyo kireetera bakawuula n'ebirooto ebirala ebikyamu mu nsi ey'omwoyo. Haleluya. Abalala temuba balogo, temubaako n'ebyo byokka, naye nga muli banafu mu mwoyo. So ekyokuba omunafu mu mwoyo nga tosobola kulwana lutalo na kusaba, tosobola weewaawo kwewala birooto bibi, kubanga buli ekijja, ekintu ekijja ne kigoba ng'odduka, ebirala bikola effujjo nga bikuwangula. So siibako, sabako, soma ne Bayibuli yo ofune amaanyi. Abalala nkwaso, so n'ebirawo bye bagaba n'ebintu ebirala bingi. So era ebirooto bino tugambye nti ekibireeta kutambulira mu butali butuukirivu n'embeera zonna mwe tuyise oba ze tulabye. So ekyokukola kiri kimu, ddayo mu butukuvu n'obutuukirivu, weenenye, tandika okusaba, tambula nga watambula, yambala amaanyi mu kusaba n'okusiiba, weenenye endagaano z'ebika, byonna binya bijja kuvaawo. Bayibuli egamba mu Zabbuli 11:3 nti if the foundations are being destroyed, what shall a righteous do? So if the foundations are being destroyed, what shall a righteous do? Kale Mukama anaakutaasa. So njogere ku kyekirala mu dakiika ze nsigaza. Yes, kanjogere ku birooto weewaawo
ebirooto ebyokulemererwa oba ebyokudda emabega. Haleluya. Ebyokulemererwa oba okufiirizibwa. So sijja kwogera ku birooto byakufa, naye ebimu ku birooto ebyokudda emabega oba okuggwamu mulootanyo primary school nga muzzeeyo, abala muloota abafu mu mulimu gwo ng'omufu ayingidde mu mulimu ng'ayingidde omufu ng'ayingidde mu bizinesi yo ng'akutundirako, oba ng'ayingidde mu nnyumba mw'okolera ng'akuyambako okukola emirimu gy'okola mu abali mu mawanga, ng'akuyambako okukola emirimu gy'okola. Manya essaawa yonna emirimu gikucyankalanako. Abafumbo omufu nga yeebase wakati wamu oba ng'ayingidde mu nnyumba. So buli kimu. Abalala mmese nga ziyingidde mu nnyumba eryo nno mwana tuliba namuzinda. So Mukama mutukuvu. Oba ensanafu n'ebirala nga biyingidde. So abalala muloota omubbi ng'ayingidde mu nnyumba yo oba ensolo ng'eyingidde mu nnyumba. Byo byonna byakulemererwa kudda mabega. Weewaawo kale kudda mabega so n'okufiirizibwa. Abalala haleluya bababbako ensawo, abalala lwakubbako ensawo oba omufu oba omulamu oba ensolo n'ekubbako ensawo yo. Haleluya. Omufu n'akubbako ssente. So mulimu village dream. Ebyo byonna byakudda mabega, si byakufa. Ebyokufa birala sijja kubyogerako, nja kubyogerako maybe olulala. Abalala oloota bakusibye enjegere emikono nga bagisibye enjegere oba nga bakusibidde mu kkomera. Haleluya. Abalala loota emisota. Weewaawo ebyo birooto byakuggwamu oba kudda mabega. So not backwardness but okuggwamu bakiyita batya, oba okulemererwa ku mirimu gy'okola. So ebyo byonna bikubeerako. Ekyokukola kiri kitya? Tulabye ekyokukola ekisooka oba tonnalokoka yatula Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo ng'onoowona ebyo byonna. Teri kintu kirala kigenda kukutaasa wabula kulokoka. Yesu ye kkubo, ye mazima era bwe bulamu. So w'obulamu bwa Kristo kye kisooka. Ekyokubiri beera mu bulamu obutuukirivu. Ekyokuna lemere Gosheni. Mukama woba ng'oli mulokole nga yakusindika mu nnyumba eyo, yakusindikayo asobola okulwanira. Yamba Mukama, nywerera ku Mukama, agenda kutaasa, agenda kuyamba, agenda kukola obulungi. Ekyokutaano beera omulokole, toba part time Christian oba toba mulokole wa bitundu. Beera omulokole ebiro byonna ne sizoni yonna ng'otambulira mu kukkiriza. Ekyokuna weenenye, saba, siibako, kkiriza Kristo, soma Bayibuli yo, wuliriza enjiri, kendeeza ku bannabyabufuzi b'ofollowinga ku social media ne bannabbi b'obulimba. So obudde bwo obumu obusinga investing Mukama ng'omaze emirimu gy'omu kusaba n'okuwulira ekigambo. Naawe asobola okubuulira enjiri ng'olina ene platform. Tandika mpola mpola okubuulira enjiri. For example, osobola okuba ng'oli mu online church oba WhatsApp group. Tandika okubuulirawo enjiri woba olina opportunity ebuulirawo enjiri. Lwaki? Kubanga togenda kujja kubuulira njiri by'otomanyi. Kigenda kutabangula emmeeme yo okuddayo mu Bayibuli onoonye osome by'onoobuulira abantu, kuba ojja kumanya nti bengenda okubuulira babimanyi, wenna abalimba nja kuswala. So kigenda kusindika mu Bayibuli yo. Ekyo kijja kukuyamba. Ekyokusatu yagala Kristo. Ekisembayo yagala nnyo Kristo. Mu buli kusoomozebwa okujja Bayibuli egamba nti Kristo n'abagamba Matayo Yokaana 14:1 nti temweraliikirira, omutima gwammwe guleme okweraliikirira, mukkirize Katonda nange munzikirize. Ekyo kye kisinga. Kale Mukama akwagala, Mukama akunjagalire. So kale sisinkana mu video eddako wano, oba ayagala ebisingawo osobola okujja mu comment wansi, nja kubanga twogera ebisingawo. Yes, Mukama akunjagalire. Gwe wenna atanaba kulokoka ng'owulidde video eno ng'oyagala okulokoka nga wandyagadde okuwa Kristo obulamu bwo owone ebirooto ebibi, kubanga Bayibuli egamba mu Isaya 5:14 bikula mangu. Agamba Isaya 5:14 agamba nti mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa.
gwe akoyo okujogebwa ngo sura bikawula bikozesa oba spiritual husband oba abasajja nga bakozesa oba ensolo osulolota abafu bakutwalako ku bugaali osulolota oyonsa abaana osulolota oli mu malaalo osulolota byonna kkiriza Kristo agenda obikutaasa. Kale yatula gamba nti hayi Katonda w'eggulu n'ensi nkwebaza olwa ettuntu lya leero kubanga osazeewo okunsisinkana era njijja mu maaso go nga neenenya obutali butuukirivu bwange bwonna saba onsaasire era onsonyiwe. Nsazeewo nze gundi nga tewali ankase nti ndokose n'omutima gwange n'ebirowoozo byange n'emmeeme yange n'omubiri gwange era mbikuwa. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'abafu oliwandiike mu kitabo ky'obulamu oliwo oyita abalonde bo nange mba omu ku bo. Njatula tindokose. Haleluya. Kankusabire. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, taata nsabira omusajja oyo n'omukazi oyo yonna gy'ali akwatudde olwaleero muwe amaanyi weewaawo n'obuyinza era omujuze omwoyo wo omutukuvu oteeke n'okuyayana ku mutima gwasobola okunoonya n'okugoberera amazima ate okutambulira mu kkubo lyo omutaasi ne kululako olw'enkomerero asikire obwakabaka bwo mu linnya erya Yesu. Nsabidde n'okwebaza. Amina. Gwe yakalokoka osobola okusisinkana ekkanisa okumpi mu kifo mw'oli n'ogendayo ojja kuyiga ebisingawo oba weetaaga nze neetaaga ojja kujja mu comment box. Mukama ajja kuwa omukisa, Mukama ajja kunjagalira. Kale katusabire wamu generally. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, taata taasa era sumululwa taata omwesigwa abo bonna abawuliriza vidiyo eno taata era abagoberedde nga bafuna agaloota agabi n'okusoomozebwa okw'enjawulo. Omwoyo omutukuvu basisinkana obasumulule mu ndagaano zonna taata omwesigwa n'amaanyi g'omubi mwabadde abakomera ekitiibwa kyo kirabisibwe. Nsindika omwoyo wo omutukuvu weewaawo malayika wa Mukama yasumulula Peetero ku njegere asumulula abatukuvu baabo ssebo obazzeeyo Gosheni kabaka mu butukuvu n'obutuukirivu bakuweereze mu mazima n'omubwenkanya ekitiibwa n'ettendo bikuddirenga emirembe n'emirembe mu linnya erya Kristo Yesu. Nsabidde n'okwebaza. Haleluya and shalom. Mukama abankuumire. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Sigadde Bibi Mark. Mukama abanjagalire.